ebibinja 12 nga buli kimu kya ttimu nnyanya byakoleddwa ekiro ekikesesa olwaleero. Okukola ebibinja kwagenza okuggwanga Uganda etereddwa mu kibinja F wamu ne Algeria, Niger ne Tanzania. Twogeddeko n'omutendesi Solodovich Micho n'ategeeza nti wajja kubaawo ensiitaano mu kibinja kino. I believe that this is one of the most competitive groups in all qualifiers, having in mind that Algeria, winners of Arab Cup, 2019 winners of Africa Cup of Nations, that they have top-class team that has in last moment missed the chance to go to the World Cup. And when you look at everything, you are having then Niger team that has so many players playing abroad, and of course have a local team that plays in CAF Confederation Cup. Also, Tanzania in recent years have reached in top 12 of African nations that could give 2 members in Champions League, 2 members in CAF Confederation Cup, and Simba is still inside. And when you look at everything, their attacking threat of their strikers is something that we have no right to look at light way. Wabula Uganda abalala betwogeddeko nabo ku nsonga eno, ttiimu ya Algeria gye basinze okutya. We have a higher chance a team to beat is Algeria. Like we all know, they have been African champions. They have a very strong league. They have most of their professionals are playing in the Premier League. Some of them are in the French and the Spanish La Liga. Uganda ekibinja ekyo kiyitamu kubanga mu Eastern Central Africa wano Tanzania eyo kusinzanga ku rankings tuba tugisingako ne Niger naye nga nsuubira kubeera nga netugisinga battle egenda kubeera wakati wa Uganda ne Algeria. Tegenda kubeera nyangu because you know when you have a team nga Tanzania mu group yo ate Tanzania derby ya Uganda most of the time mu derby to performing a bulungi because you remember derby je twasamba against Southern Sudan, twasamba ni Tanzania yennyini atukubira waabwe 3-0 n'olaba mpira tekugenda kubeera mwangu nnyo. Sojja kola bulungi olw'ensonga eyo Tanzania twagimanyiira tusobola ogijjako obubonero. Nigeria siwa amaanyi nnyo abasambi baffe kati balina experience sobola okukola obulungi kujjako Nigeria kayikugenera Algeria. Yeah. Zino z'empaka ez'omulundi ogwa-34 era nga ku luno ttiimu 24 zigenda okusunsulwamu okwetaba mu mpaka ez'akamalirizo. Abategesi aba Ivory Coast bo baakuyitawo nga tebasunsuddwa. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.